3. Abasajja tubeere basaale okulwanyisa Mukenenya, tutaase omwana omuwala. Abaganda bwe yavaayo n'akwata omumuli ogw'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya, twalabira ddala nti avuddeyo n'omulamwa ogutaasa abantu baffe. Basaba tweyongere mu maaso okuwagira Obuganda n'okuwagira gavumenti tusobole okuba nti twetuusaako enkulaakulana ey'omuggo. Njagala okuyozaayoza ennyo bannamityana abeetabye mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'akuza amazaalibwa ge ag'emyaka 7 n'omulamwa ogw'okulaba nga abasajja twenyigiramu nnyo mu kutaasa omwana ow'obuwala akawuka ka siriimu. Kusa okusiima eri Abaganda bonna ab'e Busoga abazze mu misinde gya Ssaabasajja gye twakatandika, era ne neebaza Abaganda abali e Busoga obujjumbize eri buli mulimo ogwa Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka tukuyozaayoza okutuusa ku myaka 7 egy'obuto wangaala Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja asaba abaami muli basaale mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Bataata ab'ebuwama abali wano, abakyala abo beera na mukyala omu ku musajja ku mukazi omu. Tukubiriza abaami bwe mwekebeza ne weesiŋŋaana ng'oli mulamu, sigala ng'oli mujjumbize mu ebyo by'oyiseemu ebikuumye ng'oli mulamu. Ensi yange njirwanirira paka Mukama lwalinjija mu dduniya. Nsi kirwanirira Buganda etebadde ku maapu. Ate era tubasaba twongere okugenda mu maaso nga tujjumbira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka mwakirabye bulungi era tukyakiraba bulungi nti Ssaabasajja Kabaka waakutte ebintu bikola ki? Saba abasajja abali wano mudemu mubeere abasajja abatambula nga bambadde empale enganzi naye nga busajjasajja. Bweba obusiga akawuka olowooza nti wali naye nga takola ki? Buzunga buzunzi. Mukole musimbe mumanyi kati Tobe yalagira ku lwanyinimu tufune ssente. Kubiriza abavubuka mwena gye muli mubeere basaale okutangira akawuka okusaasaana, mwekebeze abasangiddwa n'akawuka okulwala si musango. Nti munyiikire okubeera nga mukola physicals, muleke okufa endwadde ezo ze bagamba ezetuula wamu. Bakubiriza temukebeza maaso, tukebeza amaaso kiriniki bwe banzigale linda bagikule kubanga akawuka kano tulina okagoba 2 kagwe mu ggwanga. Ssaabasajja Kabaka bulijjo atukubiriza okwingira mu nteekateeka ezizza Buganda ku ntikko esobola kukulembera bantu nga balwadde. Nze abazadde bange baafa siriimu, baafa nina emyaka 2. Singa Ssaabasajja omulanga guno oba oliawo yali yagutandika, oba oliawo bandibadde tebaafa. Njagala okwebaza Ssaabasajja n'omutima gwange gwonna olw'okulaba nti atukulemberamu mu kulwanisa obulwadde. Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo Omuteregga okutugambira ku baami baffe banaye mutuprotecting mwemwe tusinga bulwadde. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno ennungi ennyo etambudde emyaka gyonna
nti abaami okwongera okutaasa abaana abawala ate n'okugoba Mukenenya 23. Wano tugenda Kayunga tudde mu Bende okumalawo districts 33 nga twegattira wamu ng'akabondo ka NRM ka Buganda. Era njagala kwebaza n'Obuganda kubanga twagenzeyo ne tugula emijoozi ga miliyoni 3 ne batukkiriza okutalaaga ebitundu bya Buganda. Tuli basanyufu nnyo bannamawugola olw'emisinde gya Kabaka, ate tuli basanyufu okusobola okutuuka ku myaka egy'ekitiibwa emyaka 7 era bannamawugola basanyufu ddala n'okubeera nga Kabaka waffe yenyigidde nnyo mu puroguramu eziyamba abantu ng'okulwanyisa akawuka ka siriimu. Tugiwulidde kubanga tuli misinde gya baffe Ssaabasajja nga tusimbuse okuva e Kabembe nga tugenda kutumalirako wali eri busaza ofiisi ya baffe Beene okumusiima omulango omulungi ogwo gwe yaleese okugasa. Teri kufuna siriimu by 2030, teri kukola ki?